abawagizi bannammere mwenna minisita wakwasisa empisa nammere omubaka wa palamenti agenda okuddako Masaka City bamuyise kigambibwa bamuyise ku CPS olunaku reporting ku CPS sawanya era abakyala n'abaami n'abawagizi bannammere ejjo abasikati muzisike zambuke waggulu tugende tubeerewo ku CPS ku Monday essaawa 4. Minisita waffe w'empisa akwasisa empisa abapoliisi bamuyise reporting ku CPS olunaku lugenda kubeera lwa Monday era ndowooza zigenda okubeera ssaawa 3 nja kuba ntuuse ku CPS okubeerawo okumweyimirira oba okubeerawo nga bamutwala eruzira kolo tugenda okukitegeera nti mu ggwanga mulimu abaana n'ebyama namerenga w'amaanyi olwaki lwaki abe singa obujulizi bwava ne bagamba nti ono yakubye singa bamuyoola dda drone tumanya gyeva nga yakuyodde bakututi naye bamuyise honorably yonga nti kyangu ku poliisi we reporting mu mateeka mu nsi eŋŋunjufu omuntu bw'abanga alinamu kulinnya bamuwandikira ne bamuyita mu nsi engunjufu kubanga nammere ekigambo kituufu si yakuba naye ekigambo suspect basobola okukusiba eruzira n'omalayo emyaka 10 nga tewali kigenda maaso ateeberezebwa ekigambo suspect oteeberezebwa kakati bamuteebereza okubanga yakwasisa empisa omwemuzi wa kuno naye nga ffe abawagizi bannammere omubaka addako ate looya omutendeke tasobola kubeera mu buyabuya kutuuka kussa bisobola kutwalira amateeka mu ngalo nga wadde amateeka abagatwalira mu ngalo kye baakola okugatwalira mu ngalo tetugamba nti kibi ate tugamba nti kirungi naye tulina bwe tuyinza okugambira nti kyali kisaanidde batwalire koko amateeka mu ngalo olw'ensonga nti amateeka omukyalo oyo tegakola ki tegamukwata kakati tutegeeza abawagizi bannammere ku lunaku lw'Emande tukeere ku CPS ssaawa 4 tubeerewo nga tuwerekera minisita waffe akwasisa empisa omwami mukyala gwe bayita Nammere omubaka wa Masaka City MP adda okusinziira ku ggwe n'ebyolaba byonna Nammere yakuba basi yakuba ate Nammere looyo omutendeke omubaka wa palamenti agenda okukiikirira abantu asobola okuba omuntu eddoboozi etwawulya lyali lyani mu Uganda muno kimanyi nti guno omulembe gwa .com sigwa analogo AI kati bakwata eddoboozi ne balituuzaako nze nange bantuuzaako eddoboozi lyange ku alien skin nga balaga nti mwebaza olwokuba nti yakubya abantu mu lubiri eyebeera AI ate guno omulembe guno ne mwanyinaze abeera eri e Masaka mu Nyaanya abakimanyi nti bino bipanga nsi yabyogedde AI bakutte eddoboozi ne balituuzaako AI kitegeeza nti omuntu asobola kale zisaba zino basobola okera ku makya ne banyimbisa oluyimba lwa Paulo Kafeero mu ddoboozi lya artificial intelligence bw'okimala ekibeera kitya artificial intelligence okisala kubeera AI you don't know kitegedde kakati bwetunulira looyo omutendeke Nammere agenda okubeera mubaka wa palamenti addako e Masaka tasobola kutwalira amateeka mu ngalo kutuuka ku sseeri n'olwokuba bakimusiize ne bagamba nti yakikoze ate nga naffe engeri amateeka gye gabadde gatakwata ku mukyalo oyo nitumugamba kaba mukubemuko oba oliawo kaseegu yamulinya ku mutwe okuwemula abaana abakadde abantu abakulu oba oliawo n'amwamuka era ndowooza lino ssomo ligenda kubeera ly'amaanyi ku mukyalo ntera okulaba ng'olina ekisa osaasire n'abantu abafunye ebizibu lwaki Mama Flava tebamusaasidde omukyalo oyo nze yanvumako nenkaaba amaziga ebintu tozanyisanga amaziga notonyesa omuntu amaziga era olwananga nnyo n'omunoonya n'omwetondera omuntu akuwemula n'akuswaza n'akutyoboola ng'ekigambo ekituufu tolina ky'omukozi n'obugamba obugambe nti kale nakugamba nti full figure bagenda kumuloga ekyo ky'okumuloga kyo tekyabuusabuusibwa yalogebwa dda bajja mukolimira bajja mutuusako obulabe oba okumutta namagamba ebintu ebyaliddeko kimu oba okufuna byonna kati ssaawa zino byolaba Katonda atandise omuggyako ekisa olunaku kasalutuukere bagamba kaddima takwatibwako n'otuuka ekiseera n'okwatibwako kiba kitegeeza nti Mukama atandise okuteekako ekizikiza okera ku makyo omuntu n'akutunulako ne yeesooza kuterina kyonge tulina ky'omukozi nagamba nze saagala kasajja ako saagala kaddima tulina ky'omukozi kiba kitegeeza Mukama atandise okukola ki okuggyako ekisaaki kati wetwogerera omukyalo oyo Katonda atandise omuggyako ekisaaki tosobola kuvuma baana n'ovuma bakadde n'obanga gwe mu nsi tolinaamu mpisa tolinaamu buntu bulamu n'atalina kyakukoze nga gwe ku nsi gwe kavumira waakuno bagamba ew'omuti bwe baba
baseka ewo mugumu nga bakaaba kati gwe nobeeraawo ani nga gwasembayo kubeera waliwo omwami omu nga gwasembayo kuba nti gwe buli kimu gwe totya ovuma buli muntu nze wano omuntu gwe sijja kwerabira era asinga okuvuma mumanyi bulungi nnyo omugenzi tamale mukama mu ekyumula ekyemirembe talina gwataavuma naye kakati ddala yamala atya ani yegomba emalayi yali omusajja w'ekitiibwa n'avuma eno n'awemula eno n'avuma nti omalirizanga ofuuse ekitagasa nze no sijja kumubuulirira kubanga oba oli awo nange neetaaga okubuulirira gwenga gwe nange neetaaga okubuulirira mubuulire kyebata mubuulirirangako naye nze ndowooza waliwo embeera ebeina okutuuka mu bulamu bw'omuntu oba oli awo kumanya asobole okumujjira. Omukyala Shamim Malende omubaka omukyala wa Kampala wakati mukubanga abadde tukyagamba kaadi biki n'ebirala bingi nnyo wikendi kyatubuuseeko twasobola kulaba ku mutimbagano ogumu nga bagamba nti bayawukanye alangirire tugamba nti balabika bahakinze akawunti n'ebirala nava finally nannyonnyola n'agamba nti bannange njawukanye n'omwami wange omwami Andrew Sebunya lyerinnya n'agamba nti njawukanye naye era ensonga etwawudde omwami ndoozi alimu obuyayeyaye era basobola okuba nga mukomyawo social media handles zange mu nnyambe mubeere nga muzikomyawo naye ndi bubi nze nga nze endaba eyange nnyinza okuba ndi musiru naye ndaba nga yayokeza kuba bamupye nnyaate n'omuvubuka yennyini yavuddeyo n'aleeta bwino muyitirivu nnyo abamu bagamba nti tomanya nejje bujja tuyinza okuyiibwamuko ebifaananyi by'obuseego ebyawo nali Shamim Malende nsaba mukama kireme kubeera God forbid kigendere ddala wala unawo njagala tubeere nga tuyitaayitawoko okuvayo kwa Shamim n'alangirira nti omwami mulujjudde wakati nga twolekera mu kalulu ne kaadi tannagifuna kino kimulekawo era kitutwalawo obudde tukkirize tugaane obudde bw'okwawukana kubanga mu Uganda buli kimu kisoboka omuntu osobola okukola akabadi nekakwatayo oba nekagaana okukwatayo oba kabadi oba sikabadi ekintu ky'okwawukana mu bufumbo ng'ate oli munabyabufuzi olina posita ennene nga munabyabufuzi tekibeera kirungi. Bannabyabufuzi bonna abasinga ne bapulezidenti betulengera ne bakyala baaba abamu baayawukana dda naye olw'okuba baagala okukuuma ekitiibwa be baba batambula beekwata ku mukono olw'okuba nti babeera kyakulabirako ekisookerwako. Shamim Malende nze nali omu ku baasooka okumuwagira era ne mu kalulu akasembayo njukira ne sene nzijukira namu $25,000 kubona zonna makindi awo ku madirisa nga muwagira sente sirina bisente mwengawe siri ku mwana mu lockdown obwavu obutono obwali obw'amaanyi asobola okwongera amaanyi mu kalulu naye be yawangula saalaba ku Malende kagamba Malende ekigambo ekituufu ekintu ky'okwawukana ne bbaawe si kirungi n'akatono n'akeddagala kibi nnyo era sinaba kwetegereza bivu bibadde bimpuuba kubanga omwaka guno ngenda kubeera bize nnyo ekintu ekyo badde mbiraba naye ze saanyi kuyingirira n'obufumbo bw'abantu naye kijidde mu kaseera akatali kalungi ak'ebyobufuzi ate bw'otunuulira chansi z'okubeera akabadi ntono nnyo okubeera perfect ziri waggulu omubaka watuukira okugamba nti wafeekinga obulwadde ekintu ekyo nnusu kinene nnyo babadde bakyogeranga naye abantu bakinaako obukakafu kubanga mu kusooka bagamba mbu Shamim Malende bamuwa ssente ave mu Kampala yeerwaze mbu byambu temutuuza mubigambo ndi musajja mukulu kigambibwa mbu bamuwa pulezidenti yamuwa ssente ave mu Kampala aleme kukola ki kukyankalanya Kampala n'alyoka agenda ku kitanda manyi ddwaliro lya Aga Khan eryo oba lijjanjaba nnyo ndaba abantu lyamaanyi abantu bonna munandaba lyamaanyi kyobola banaffe tutandise wali eri erubowa nga twagala okwenkanako nina n'ekirowoozo ntuba eddwaliro eryo buli bannabyabufuzi gye bakolera obubadi oba obulwadde abamu be balwala bulwadde bwa gorodi lwaki kubanga ogenda okutuuka eno baleka bakuba biiro $7,000 baba bamukubanga ddagala lya gorodi kakati ekintu ekyo kigenda kumuafekitinga mu kalya ye ey'ebyobufuzi. Ekisooka ng'oggyeko okumulaba mu kamera z'ebyobufuzi zaayimiriramu n'okutambula kugezaako okulwanirira abasibe talina nnyo kyamaanyi kyakoledde bannansi sikiraba bannakampala ayinza okuba nga gy'abikolera obasibeerayo ekintu ky'obufumbo kkiriza obagaana omukazi eyasinze okukosebwa ate yavuddeyo mu kusooka naye ekyo yali badde alwana nnyo embeera eno n'ebeera silent naye kyamukosezza Malende akkezaawo bagaane naye nga ate bentunula mu bitabo byange bentunula body language y'abamemba abakulu ba NUP
ndabira ddala nga buli ngeri yonna kaadi ye yo kaadi bagenda kugimuwa naye lwakuba nti kuno ndaba chances ez'okudda mu palamenti azirina naye nga agenda kusiitaana okuzifuna. Ekintu ky'obufumbo bwe kimukosezaamu era ngeri gye kizzeemu yali badde alwana n'atakyongera mu maaso ngeri gyali munnamateeka n'omusajja naye ate naye tayitiriza nnyo. Bw'oba oyawukanye n'omukazi tomufiirako. Omanyi abakazi abasinga bajja abasajja abasinga be bajja mu bulamu bw'abakazi oluusi baba bala ssente. Kakati zenyina ekirowoozo oba ne bbaawe be yalajja mu bulamu simanyi oba yamukwanira yali alinamu amaze okufuuka omubaka baba nga yamukwana afuuse omubaka yali naye mabega bavudde wala badde muntu we naye nze ndowooza basaze layini bebaba nga tebali mu kabadi bakakane amwinamu mwana tamwinamu mwana akati kirabika malengo shobola nti abasinga omuvubuka ono bamuyise smart boy ase ababanga kakati nze ndowooza yeesonyiwa omukazi amuleke atambuze obulamu n'omulenzi yagende gye yali yayina be yayina agende atambule n'abantu kuba nze kyesinga okumanya nti teriyo omukazi ayina musajja omu era bw'oba omuyina bw'oba nga tonaba kumutegeera oli wa mukisa naye bw'oba toyagala kubimanya tononooza naye nga abayina abakazi abalina abasajja ng'alina omusajja omu ku 10 osobola okusangako 10 naye nga sooka ne weebuuza nti 10 dirimu abange. Nze ndowooza omukazi yeesonyiwe ave mu mawulire n'omusajja ave mu mawulire aliko omukazi atambuze obulamu buli muntu atambule kubanga mu bantu bonna omukazi Malende yalina erinnya ery'okufiirwa. Kakati ku lunaku lwali lwakuna lwakutaano lwali lwakuna nalina press conference ebwayise press conference ebwayise tumanyi bw'oba okola press conference olina okukola ebintu ebigenda okwatwakitinga abantu okulaba nga bibeera ku social media nga bitambula. Press conference kintu kyakuzannya okukikola nekitwendinga olina okukikola nga ogenda kuteekamu ebintu ebigenda okusikiriza abantu okulaba nti press conference eyo etambula. Press conference yatambula bulungi nnyo era yeetikka olunaku ennaku 2 zonna zaalwetikka olw'ensonga nti manyi Abitex ekitone kyange saagala kulaba ku muntu akaaba sinyumirwa kulaba muntu abonaabona saagala kulaba muntu munaku saagala kulaba muntu anyigiriza munne olw'okuba oliawo olina amaanyi olina obuyinza. Ogwo mulimu nagweewa mu Abitex Foundation kasita olaba nga ndi mu gundi y'okuyamba kulwanirira abantu waliwo Abitex Foundation ate nga ngenda kugitongoza ennaku z'omwezi nga 3 mu December. Mu press conference eyo nasalawo ne ngamba andi gwe ngenda okutambula naye alina sikini ekigambo kituufu abayimbi ne bapromota tulinga bafumbo abafumbo batabukamuko ate ne bamala ne baddamu okwegatta era mu bufumbo obwo mubaamu okuyomba n'okwerangira ebisongovu naye ate oluvannyuma omala ne mutereera. Waliwo embeera eyali eyagala okwawula promota ne artist oba n'omuyimbi naye bwetwamala okugwa mu buliri buli muntu ne yeebaka omanyi nze ekintu kyensinga okwagala mu bulamu bwange njagala nnyo erinnya lyange lye bayita Abitex erikola omulimu era bw'obanga oyagala kala zange entuufu ntegeere kwata ku linnya Abitex obujja kuntegeera. Nze nyina moto egamba nti okuswala nfa moto yange egamba nti okuswala nfa. Kakati alien skin nensalawo netula ku meeza netwogera omudidi gwe twakaanya netugukaanya era nengukwata nengumuwa nemugamba njagala ojje press conference ng'omuyimbi akulembedde abayimbi era nakikiriza nenkiteekateeka. Press conference yatambula bulungi nnyo Wembole yajja n'entertaininga bulungi nnyo. Omwana oyo ali creative nnyo bamuyita Wembole era abantu abaagala entertainment Wembole mumutuukirire muvubuka ali simple talina mululu aw'ekitiibwa omulimu gwe atuuka mu time n'entertaininga bulungi nnyo. Waliwo n'abagoma babayitaani maama baazina bulungi nnyo mu press conference eyo. Kakati nateekawo ng'omuntu bw'oyimba oluyimba kwabo abayimbi abanajja ng'ofuna emitwalo 2 kakati bambi waliwo akakyala kaali katunda ebyokunywa nentunula nnaku nenkwata kataddemu obucupa bw'amazzi by'ebyokunywa oba kaali katunda binazze oba kiki nekajja bambi okuyimba nekayimba
nga wekimanyi okuyimba si kwangu okuyimba ne kukalema ngendo nkabuuza nga kalabika bambi bakakozesa nekagamba kakyala ako nti bakuwa sente kati singi kakaaga nemugamba kati osobola okwekozesa nti kituufu nsobola oyagala sente meka nti 13 nimuwa 3 bambi nekasanyuka moment eyo yanyumira nnyo waliwo abantu bano abatwetolodde balaba kadima si balungi kuyamba abatwetolodde bano bogulira ebyokunywa nogula soda nogula ekyemisana bofuna ekizibu basooka okugeya ekituufu obanga muwadde sente afuna amaanyi okugeya n'okukolako enkwe nze nyina gwe nawako sente awo nomusasulira ennyumba naye be nazimuwa mu bulumino obw'ekitalo miliyoni yali miliyoni 1 nengimuwa be namala okugimuwa nakwata essimu nakubira abamanja musajja mumanja nga ne walanta agirina nagamba akasajja kalinamu kakwata zenkasaba miliyoni nekagimpa omusajja teyanziruse misinde ekisa kino kirungi naye ate kibi bw'obanga yamba omuntu gw'otagenda nakuddamu kusanga kakati weekend yange ekintu kyasinza okunyumira kwe kuyamba akakyala ako nenkalaba nga kafunye essanyu liriri ennyini talina nawagenda kukusanga talina nawagenda kugeyeza pozi waliwo n'omulala gwe nagulidde omufaliso naye mutamivu nesimanyi oba omufaliso gukyaliyo kubanga alabika munyi wa kabisi moment ezo zezimu zasinze okunyuma nga tuli mu press conference kakati Alien Skin yavaawo mbo kigambibwa mbu yayitako wabweru wa NDP headquarters ngabo gwabadde gwakubiri ojjukira basooka n'agendayo n'ateekana spraying and ekinde ki yalina oluyimba olutraining ebiseera ebyo ne bavaayo ne bagamba bannange Alien Skin aze ku kitebe kyaffe n'amwandika ne mbagamba kakati bannange sekuyitale geno muli mu kukaabira Alien Skin okuyita ku kitebe nti yawandiise kati mutukaabirira tukole tutya ningamba bano ba NUP mikwano gyange banaabeera batiitiizi batya kati byeyawandiise ku kisenge nekibaki nekigwa kiki ekyabaddewo kakati ekisooka omuvubuka oyo ekigambo ekituufu zeyanemu okumanyiira Alien Skin ate tosobola kumanya kikyagenda kuzzaako Alien Skin sirowooza nti yayimiriddeko ku NUP kinategeddeko sagala kulimba nze mbira ku social media kuba Alien Skin si muntu gwenza okukubira essimu n'omubuuza kikyabaddewo kuba kamera zaaliwo babanga yakuba nga yakasuka byali baddeko ebiri kubanga NUP ekyokulwanyisa kyesinga okuba nakyo kirizo bagaana kamera sibe kiri kakati amasanyalaze ge gakubye abawagizi ba NUP ababadde ku kitebe nga Alien Skin ayitawo kyekigambo ekituufu naye nga bwebabaawo nga amasanyalaze galina abantu ge gakosezza tusaba okubalumirirwako tetukkiririza mu fujjo era abo bafunye ebisago tubona kuwalirako tekikyabadde kirungi naye nga sirowooza nti sisobola kuwuliriza Alien Skin naye ku kino ekyabadde jjo Alien Skin talina fujjo yonna lyakoze gabadde just masanyalaze gafangoni egakubye aba NUP kakati omukyala gwe bayita Irene Nambiru manyi Irene Nambiru naye omuyita no nonsense alinga nammere ate ekigambo kye balemera ku kintu abalemeddeko ekitabo bakiyita My Mother Knows My Journey to Healing lwokiteeka mu Luganda bagamba nti My Mother Knows maama wange amanyi olugendo lwange mu kuwona olugendo lwange olwantuusa mu kuwona omukyalo nalabika nga bamuye alabika yamusuula muto naye nze simanyi kampulire sayidiyo kakati mu bulamu tukirize tugaane mu bulamu bagamba nti omuzadde tasobya naye nga ekigambo ekituufu naturally omuzadde asobya kuba muntu naye olwokuba bagamba nti omuzadde tasobya kiba kitegeeza nti nababa akoze ensobi ng'omwana tolina kumunenya osobola okumunenya nga muli babiri naye okumunenyeza mu lwatu bagamba ti tekiba kituufu ayinza okuba nga saagala kusala gwakawala nga sirina budira gwakalenzi Irene Nambiru ndaba alemedde nnyo ku kintu kya maama we asobola okuba nga ayina kuba eriyo bamaama ababi tukirize tugaane naye ng'oluusi basobola okubeera ababi olw'embeera bataata baabwe ababbaabwe gye babateekamu oba okubanga bamaama abo nga babi naturally kubanga ddala babeerayo ng'omwana maama ng'alina ettima ku mwana we ng'alina obujja ku mwana we kisoboka naye saagala Namubiru
kumusalira musango kubanga simanyi kikolobero ki maama we kyeyakola omwana we kubanga abazadde ab'ettima ekigambo ekituufu gye bali ababi gye balina kulimira omwana we namugaago kyanaggwe banazaala kisinga ofa bikiba ebityo simanyi nyiiza maama wa Namubiru gye yanyiizamu muwala we ate ne Namubiru sirowooza nti asobola okulemera ku kintu kya maama we nga tekyali nsonga kyenkugambye nti Namubiru si mmere kubanga yagambako kono statement mu kalyaye gye ndowooza nti yamukosaamuko yagamba mbu tamanyi Yesu ekintu ekyo kyamukolera bubi nnyo mu kalyaye eyo era bamuyisaamu eggaali n'awalirizibwa n'akolayo n'oluyimba lwa gospel lwe yakola ne Julie Mutesaasira era lwatunda nnyo naye era abantu ako kabakola ki kabalemeramu naye nga maama we alabika yina ekintu kyemukola nga kinene nga Namubiru nzo yalwana akyesonyiwe nekikola ki nekigaana koyagamuyisemu eggaali. Concert ya Jobs Link yabadde successful yabadde nungi numbers zazze naye simanyi basponsor be yabadde nabo simanyi oba yazze awakani sente naye nga concert yajje ekifaananyi Budwayini ko kuyimba live tebali amubuusabuusa yayimbe bulungi naye ne numbers zabaddewo naye mpozi era yamaliriza n'akolera ebintu bindowooza nti yakola essomero naye ate ebyobufuzi ne bimulema okuyiga Kyagulanyi okubanga okyasobola okugenda ku stage n'oba nga era okyalumba mpuuga ng'omuteeka mu nnyimba ebyo nje ndaba byakyana kito bya kidomo yamutaddemu tebannange saamulaba ekibuli abiri childish byakyana kito ebintu byakyana kito okusajja ebyobufuzi bintu byokubeera nga bikaseera olemera ku muntu kale nze singa mulemerako buli wenzija wano kati alina omulamwa gwaliko si mulamwa si gugwe gwa bannansi bw'omulemerako abantu babalabanga gwe yegasse n'abalala okulemesa enkyukakyuka obaolyawo gyatembeeta. Concert yabadde nungi ye London naye yabadde ya bulijjo yabadde 50-50 tewali kyanjawulo kyabaddemu ekyenjawulo kino ndabyemu namulabye kuddamu. Jobs Link yafunye sente abantu befute bangi. Jobs Link alabika omanyi buli muntu balwakola ekintu buli muntu bakolanga ekintu abakone abane target asobola okubanga ye tabala nnyo okufuna sente abala kukola linnya tinatwala Kyagulanyi ogwasooka nentwala Kyagulanyi ogwokubiri naye nga simanyi basponsor yabadde nabo naye nga concert yabadde nungi ekyokufuna sente ekyo promoter yaba akimanyidde n'ekikulu kya byonna tekifaananyi kyavuddeyo nti concert teyasaze kakati ekyokuba nti yasaze kiri kuyo omanyi waliwo concert okusala n'abantu n'ab'omukyalo bamanya nti concert yakusaze naye kakati tosobola kugitegeera asobola okubanga yategeka concert yeeyo nga already esenza wa sponsor zimalayo expense ye ofuna bulungi kakati ekyo kiri wakati ye nyini yakyemanyidde oba yafunye ba teyafunye naye nga concert yabadde bwetyo teyataddewo naye nga yawedde teyawedde mu buswavu yawedde nga bwe mwagirabye nga ya bulijjo.